bene eri ebuweekula ng'olwaleero bakutte olunaku olwokusatu bukyanga batandika kugaba musaayi nga n'ebitongole ebirala bitandise okuwaayo obuyambi okwongera amaanyi mu nteekateeka eno. Okugaba omusaayi olwaleero kubadde mu ggombolola ya Ssaabagabo Kasambya mu ssaza ly'e Buweekula ng'abantu bangi bajjumbidde okugaba omusaayi ng'omugabi omukulu abadde District Kaddi wa Mityana Sheikh Ali Kasaliko nga mu bubaka bwe asabye abasawo abatunda omusaayi mu malwaliro okwekuba mu kifuba bajjukire nti abantu baguweerayo bwereere. Omusaayi tuguweerayo bwereere era tusaba bakuteereko bwereere kasita gubanga mulamu nga baguyisizza nga guyise okugenda okuva mu byuma ebikebera omusaayi ogwo. Naye basawo tuli beeraliikirivu nnyo mutuyambe tuwe omusaayi gwe tuwaayo nga twagala. Mu ngeri y'emu yeeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'okuwoma omutwe mu nteekateeka y'okugaba omusaayi okutaasa abantu ababeera bagwetaaga n'akubiriza bannabuweekula okutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja. Era ne twebaza beene ffe nga bannaddiini otukkiriza okubeerako mu Kabaka Foundation nga tukubiriza abantu be nga twegattira wamu n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'amasaza tubeere nga tuli kyakulabirako eri abantu be. Ono asabye bannabuweekula okwettanira okugaba omusaayi bawangule engule ya Ssaabasajja Kabaka gy'ateekawo ey'essaza erisinga okugaba omusaayi. Newankubadde omupiira gwatulema naye kyo kino eky'omusaayi tukitwale tugambe Luweekula teyawangudde ekirabo ky'okugaba omusaayi. Sarah Mutagambwa okuva mu kitongole kya Red Cross ekyatta omukago n'Obwakabaka mu kukuŋŋaanya omusaayi ategeezezza nti abantu bakyetaaga okusomesebwa obukulu bw'okugaba omusaayi. Bwe twagenda e Buddu twafunayo omwami yali wa myaka 8 najja n'agamba nti nze nzize okugaba omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka. Nga mukama wange emyaka nga tegikusobozesa n'agamba kati mwagala Ssaabasajja Kabaka agambe nti najeemye munzigyeko ebinaddako tunaabiraba naye nga sijeemedde ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Nolwekyo neebaza nnyo beene. Abazze okugaba omusaayi bategeezezza nga batasobola kujeemera kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okugaba omusaayi era kati nga kyafuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Beewaniriza okugaba omusaayi kuba tutambula nnyo tuli ba bodaboda tufuna obubenje ne tugenda mu malwaliro ne batusaba ssente nga tetuziina. Bonna bajje tugaba omusaayi kubanga gusobola okuyamba nze gusobola okuyamba mama gusobola okuyamba kitabo oba oluganda lulwe. Ebbugumu lyeyongedde olw'ebitongole nga Stanbic okudduukirira abali mu kugaba omusaayi n'ebintu ebyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Omuntu bw'abanga amaze okugaba omusaayi yeetaaga kye twandiyise refreshment, so kwe kuvaayo ne cartons 10 eza soda nga bwe mwalabye ziyambeko mu at least mu ggombolola 5. Arthur Kalumba nga yakiikirira Ssenkulu wa Kabaka Foundation yeeyanziza Stanbic olw'enkolagana n'Obwakabaka n'asaba ebitongole ebirala nabyo okwongera okubasika ku mukono. Batambudde naffe okuviira ddala mu launch we twalaunchinga second round eno era beeyamye okubanga batambula naffe mu buli ssaza mwe tugenda ogenda. Richard Mwanje ne Enoch Tumusiime, BBS Terefayina ageesigika. Mwebale nnyo bannaffe okugaba omusaayi okutaasa abo abagwetaaga butereevu. Katugende